yakutaano ekkubo eddala lye tuyitamu okwetangira shaitan adamu ittikhadhi suwar watamathil fi lbait. muwulize nnyo pointi eno. adamu ittikhadhi suwar watamathili fi lbait, omuntu okubeera nga tateeka bifaananyi ebibajje, tuli fena n'atimba ebifaananyi mu nnyumba. eryo kkubo mu makubo, omuntu senga atimba ebifaananyi mu nnyumba, ebifaananyi ebibajje n'abiteeka mu nnyumba ye, kuba eriyingiza shaitan. kati oba oyagala okwewala shaitan, mwana wattu weewala ebifaananyi kubitimba mu nnyumba. olwaleero tuli mu kiseera nga obtuliya kathir min almuslimin fi buyutihim. abasiraamu bangi bali ku kigezo mu mayumba gaabwe. oyingira mu nyumba y'omusiraamu kaannaka dakhalta fi ma'rad assuwar, nobanga ayingidde mu mwoleso webooleseza ebifaananyi, anti yeddira nga bibagibajja n'agituuza mu ddiiro. tuli fena ayeddira endiga, yaddira omuziro gw'endiga n'agubajja n'aguteeka mu ddiiro. ittikhadhi suwar wa tamathili. kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna almalaika, lowooza nnyo ku hadisi eno, nabbi yagaa nti inna almalaika, bamalayika ddala, la tadkhulu baitan fihi suwar wala tamathili, tebayingira mu nnyumba mulimu bifaananyi wadde ebifaananyi ebibajje. neddiranga binjagala nnyo njitimbye, bamalayika tebayingira. bwe babanga bamalayika tebayingira, olwani ayingira? hadha huwa mafhumu alhadith. shaitan. bamalayika bwe tebayingira mu nnyumba erimu bifaananyi bibajje, bifaananyi ebyo ebitimbe abantu bye bawanga, kitegeeza ayingira mu nnyumba ye shaitan. naddala kino abazadde tukirowoozeeko. tuddira luumu abaana baffe mu basula, abaana abato, ne tugitimba ebifaananyi, naye nga baana bato, ne tubeebasa omwo. kyova olaba abaana balwala endwadde eza shaitan, ne bameketa amannyo, ne balogootana, shaitaani ne zibambalira, ne zibalinnya, ne bawangaala nazo. hatta ne bebazanyisa byennyini bye tubagulira tebikkirizibwa, kassa bibeera mu foomu y'ekiki, y'ebifaananyi. ebyo ze zimu ku nsibuko ezireeta endwadde eza shaitaani mu baana. faayo nnyo ku zadde lyo, obutafuuka nsonga eriteeka mu ndwadde za shaitaani nga ziyitira mu ggwe, kubanga mwana muto omwebasiza mu kisenge kino ekitimbyemu ebifaananyi, mulimu ebifaananyi ebibajje, olw'okuba beddira nte, olw'okuba beddira ngabi, olw'okuba beddira ndiga, abeddira omusu, byonna biri omu. kye bategeeza ekifaananyi, kullu suura dhaati ruh, buli kifaananyi kyonna nga kirina omuki, omwoyo. tekikkirizibwa kutimbibwa mu nnyumba nga kibe kibajje. nze ndi wa NRM, nagula ekifaananyi kya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni $4,000,000 ku mukolo nga tuli ekyankwanzi, ne bakimpa nze chairman wa NRM mu nsangi. tokkirizibwa kukitimbamu. bannonda ndi mukiise mu lukiiko lwa Buganda, ninayo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka, kullu suura dhaati ruh, kasita okitimba neddira ngabi, guno muziro gwange, kasita okitimba, bamalayika tebayingira. kitegeeza oyingizaawo awo ki, shaitaani. ze ziri naawe mu makubo ge tuyitamu okwetangira shaitan, kwe kwewala ebifaananyi ebitimbibwa mu mayumba, okwewaza abaana baffe okubagulira ebifaananyi ebyokuzannya nabyo.
okutimba muluumu z'abaana baffe mwe basula, okubatimbiramu ebifaananyi mu bijjeemu. Nsonga eyo nkulu. Olwaleero kigezo kye tuliko, oyingira mu nnyumba y'omusiraamu nga gulinga mwoleso. Wano waliwo ngabiri, wano waliwo ndiga, wano waliwo ekyajjajjaawe, bano be basooka mu busiraamu, bano be basaasaanya obusiraamu. Ebifaananyi ebibajje abantu be batimba mu nnyumba, oba ebifaananyi ebiri mu foomu abaana baffe bye tubagulira nga byakuzannyisa. Bulenzi oga kati abaana banazannyisa ki? Ebyokuzannyisa bingi. Waliyo obukebe, endege, bagulira entula, enkalu bazizannyisa, amayinja, embira. Naye kasa kibeera kifaananyi bakibazze ddolo oyo ali mu kifaananyi. Bye bazannyisa abaana kasa bibeera mu kifaananyi. Njagala munfune bulungi, kubanga abantu abamu baddira obwonoonefu ne babusaasaanya ne tukosa abaana. Kati waliwo abantu bendaba ennyo ku mukutu ennaku zino basaasaanya nnyo ebifaananyi byange. Suwarun kadima min zaman, nga tukyayambala n'amasuuti n'okusiba ettaayi, oli naaweereza agaseeka wuuyo gondaba essaawa zino bwentunula n'ekifaananyi ekyo bwentunula oli twali batiini nga tetunnaba nnyo kutegeera. Tukyasoma, tukyali balenzi bato, tumaze okutegeera eddiini ate tozze ebyo. Onyongera nakufuna musango, nze abo ndeka baleke, kubanga buli ekintu nze wenkyenenye eri Allah ate gwe n'okisaasaanya, nze nkufunako mpeera. Era empeera zenfuna ku bantu abo mpitirivu. Ngamba buge nti ayi Allah weebale, omusango gwe nafuna mbino ate kati empeera ompadde z'abano. Kuba oli asaasaanya buki? Busaasaanya. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, obusiraamu bwe bwogera ku bifaananyi, n'owulira nga boogedde ku bifaananyi ebibajje ebyo tubajjira abantu ne tubibaguza ku myoleso, bye tutimba mu nnyumba oluusi bya miziro, ebyo byonna obusiraamu bwabiwera. Tamathili tuli ffenna, era gegamu ku makubo agaleeta sheitaani mu bantu. Tulina obyewala, tuli ffenna. N'olw'ensonga eyo ali erimu ku kkubo eriviirako abantu okubeera nti bafuna sheitaani. Naye okulyewala, kwewala bifaananyi ebyo ebibajje. Kati ebifaananyi ebya kamera ebyo mulimu abamanyi abafulumya fatwa ne baga nti ebya kamera ebyo simanyi zino simu, abo mulimu ababijawaza. Naye ekituufu kiri nti nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam umumu alfaadhihi bwe yayisa hadisi ezirijje nezitaayawula, Nabbi yaga nti kullu musawwir fi nnar, buli akuba ekifaananyi. Nabbi n'atayawulamu n'ataga nti okugjako ekyessimu. Nabbi teyawula, yagamba kullu min alfaadhi al-umum, kullu musawwir. Ne bakkiriza ebifaananyi ebyo omuntu nga bya ddaruura n'akola ntya? Byebirwa baagala ndagamuntu, pasipooti, ID. Tuli ffenna baagala kutuzimbira muzikiti, baagala balabe kyeyamaani w'omuzikiti oba n'akakiiko ke nga bakola ki? Haza la budda minha. Ebyo byannaakola ntya? Naye bino tusisinkanye, twasoma ffenna jangu wano, tusisinkanye ku mukolo jangu wano, twaleeyo egindi jangu wano, kino jangu wano. La, waliwo ebifaananyi ebikkirizibwa liddaruura, waliwo ebikkirizibwa lilhaaji, olw'obwetaavu. Oyagala kufuna pasipooti lilhaaji, ekikubisiza akafaananyi ako haja yakufuna ki? Pasipooti. Ogwo musomo nja gusomesa biidhinillah mu bunene bwagwo nga tutuuse ku bantu Allah be yakolimira, kubanga mwabo Allah mwe yakolimira mwe muli abakubi b'ebifaananyi. Olaba ne laana bwe yajja, muntu nazanyisa ensonga eyo eriko ne laana ekikolimo n'agifula ey'omuzanyi. Nkimanyi nti ffenna abasiraamu, hatta n'abo abavumirira ebifaananyi ne bajjayo amaanyi, bonna Allah yabagezesa n'ebifaananyi naye beenenya bwenenya.
muntu bw'aba yenenyezza attaibu min adhambi kaman la dhamba lahu, abanga atalina zambi. Ate goleka zambi kulunyumirwa olw'okuba gwe okyaganya omutima okulikakasa nti zambi, ate olifuule kinyumo, ate olifuule kujeeja. Bane tulina okuba n'emitima egitya Allah n'egifumintiriza wa gye tukola ki, wa gye tulaga. Kubanga bw'oba tolina kifaananyi mu nsi n'obanga obadde ki, bw'oba tokirina oba obadde ki, obutuka olwala olukusense. Tutye Allah, bintu bimu tubiteekemu okutya ku Allah. Kiseera kituuka n'oganga woga nti obwenzi nabuta, gamba nti ebifaananyi mbikoze eki, mbitadde. Eyo mbadde ndi ku kkubo, kugamu ku makubo omuntu ge tuyitamu okwetangira shayitaani, kwewala bifaananyi kubitimba mu nnyumba, naddala ebifaananyi ebibajje. Ebyo byebibajje ate byo bwa haramu bwabyo bwalaga wala, kubanga nabbi ddala byennyini bye yali ayogerako tebibajje. Bino biyingiramu ebirala olwa umumu lhadith, alfadhu lumumu, kullu musawwir, buli yakuba ekifaananyi wamuliro. Nabbi n'agamba nti inna ashaddu nnansi adhaaba yawma alqiyama almusawwirun, abantu abagenda okusinga okubonerezebwa kwa akhira be bakubi b'ebiki, be bakuba ebifaananyi, be bakubibwa ebifaananyi. Gwe kasita kiba kifaananyi, olaba bano abasiiga be tuyitako ku street, n'oyimirirawo n'akusiiga nga bwe yakula, n'akukuba bulungi, n'olabira ddala nga yeggwe mutabani wa Juzubairi. Ekyo kyennyini kyekiri haramu, kiba kifuuse ki, haramu. Baganda bange twewale okubeera nga tugwa mu mazambi oluvannyuma lw'okugategeera nti maki mazambi.